نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم إنا نسألك ربنا إيمانا كاملا ويقينا صادقا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الله tumwebaza ow'ekitiibwa atukomezaawo ku midiya yaffe ennungi gyesaba mwenna insha allahu taala twongere mu maaso n'okubeera nti tujjumbira okubeera nti tubeerako tusome eddiini yaffe. Eddiini eno gye tulina ey'obusiraamu tulina okwenyumirizaamu ogamba nti radina billahi rabba, tituli basiimu nnyo ti Allah mulezi waffe wa bil islaami diina, era tube basiimu nnyo n'eddiini yaffe ey'obusiraamu ne Nabi Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam tembaka wa Allah. So mukwenyumiza mu ddiini yaffe ndaba nampuliriza n'atuddeyo yonna yonna okakatibwako okubeera nti onoonya okumanya mu mbeera yonna. Naffe twatudde ne tutunulamu Sheikh n'aŋŋamba nti nga tubadde tutambula mu bufumbo tujje abantu kuswala mu butuufu tebatambulira ddala bulungi. Era mu episodes zaffe ze twasembayo okubeera nti tulina mmwe twatandika ne twogera ku bulungi bw'esswala, naye ne tugamba nti mu butuufu tugenda tutambulira mu kitabo kino Sheikh ekigamba nti kya ustaadhi bamuyita Ustaadh Dr. Rahbatu Zuhair kyayita nti al-fiqhu al-islam au al-fiqhu al-islam wa adillatuhu. Kino kitabo kirungi nnyo, kirina emijalladi mingi nnyo. Inshallah taala saba Allah asoboze okubeera nti tukitambuza bulungi, gwenna agala okubeera nti akifuna asobola otutuukirira ne tubeera nti tutambula bumu inshallah, n'abagenda okubeera nti batugoberera mu ntandikwa yaffe ekitabo kino inshallah taala. So Sheikh inshallah batulaba bano beyanjulireko tugende mu maaso inshallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. وبعد tumwebaza wekitiibwa Allah nanyene buyinza abwongezeza nga tuli balamu n'atwazika ku mukisa nate ne tubeerawo mu abo abakyassa. Tusaba Allah tabaraka wa taala mu mbeera y'emu abeere nga atukozesa ebinene bitugenda okumutuuka mu maaso ge nga musiimu kuffe, bingera n'emirembe bidde eri omubaka wa Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kadde wange nga bulijjo amannya wasajja Quraish, tugenda mu maaso n'omukutu gwaffe ogwa Labbaika Islam Media bwe twejjukanyiriza ku nsonga ezitali zimu, ku nsonga ezikwatagana n'obusiraamu, nga kiri eri buli musiraamu yenna okuba nti agoberera tusobole okuba nga twejjukanya obusiraamu bwaffe biidhinillah. Sheikh toyanziza nnyo, manyi waliwo hadithi gye nasomye nga ye Nabbi Muhammadi sallallahu alayhi wa sallama okugezaako okutegeeza abaswahaba nti yali mutuufu Allah yamuwa ebigambo nga tebabiwulirangako buithu bijawamil kalim. Ye kennyini abeetegereza nti Allah yampa ekigambo, we nayogera ekigambo kimu mujja kuba mukitegeeramu ebintu bingi olw'obuyigirize bwe nnina nti bwanjawulo. Nabwe kityo Sheikh badde nsaba okkirize abatulaba abantu beyanjulire ddala biki byewasoma inshallah taala twongere mu maaso balabe ddala tusitahakka okubeera nti tusomesa ku mateeka g'obusiraamu n'obujulizi bwago inshallah taala. Kadde wange kujjako kubajjukisa obujjukiza abenyanjulire dda nze nasomera mu Azhar Sharif mu faculty ya shariatu wal qanun, amateeka g'obusiraamu, era nasomera ddala emyaka egisukka mu 10. Amina rabbi. Kozi nange mudwetaamwe andi khariji Madina Islamia Jamia y'obusiraamu e Madina inshallah taala mu sharia. Saba Allah wekitiibwa atukulembeze okubeera nti twejjukanya mu bulungi bw'ensonga zino inshallah taala. Sheikh twatandika n'esswala ne tulaba obulungi bw'esswala, era ne tugamba omuntu yenna yandibadde alwana nnyo okubeera nti esswala eri mu ibaada zatasobola kubeera nti akolaki aleka mu mbeera yonna, naye tosobola genda mu swala ng'ate obuyonjo atahara
sekamadde nsaba tutandikire ku tahara inshallah taala olwo tugende tujja genda wajibati swala shurutu za swala byonna tujja bigenda kunenga inshallah tambulidde ku tahara inshallah taala. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Inna alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi ta'ala min shururi anfusina wa sayyiati a'malina wa ba'd. Awalan Muslim kyateekeddwa okubanga amanya nti omulimu gwasinga okubanga akola oba omulimu ogusinga okuba omukulu mu mirimu gyakola eswala kama qala sallallahu alaihi wasallama n'ekitiibwa sallallahu alaihi wasallam yatuga nti wa'lamu anna khayra a'malikum as-salah. Abange mukimanye nti omulimu ogusinga okuba ogw'ebbeeyi emirimu gye mukola y'eswala. Wala yuhafidhu ala alwudhu'i illa mu'min. Ate tosobola kubanga yeekwata ku wudhu okujjako nga bamukkiriza. Kale nno nabwe kityo eswala nsonga nkulu naye eswala tesobola kutuuka okujjako nga omuntu aterezezza okweyonja kwe. At-tahara. Era Nabbi sallallahu alaihi wa alihi wasallama mu hadithi nyingi yatukubiriza okubanga tweyonja mu nneeyonja esinga okuba entuufu. N'atukubiriza nti omuntu yenna afunira wudhu mu nnyumba ye fa ahsana alwudhu n'alongoosa wudhu. So tugenda kubanga tutunulira tahara. Naye tahara kyeki mu Busiraamu? Awalan tahara kimu ku bintu omusanvu ebikola obukwakulizo bw'eswala. Twagamba obukwakulizo bw'eswala oba tuba tunakyogerako omuntu ayinza okitegeera kati obukwakulizo bw'eswala shurutu swala awa shurutu sihhatu swala. Obukwakulizo obutuusisa eswala akasookera ddala at-taharatu min al-hadathi al-akbari wal-asghari. Ye muntu okubanga yeetukuza neyejjako ekizuuso ekitono n'ekizuuso ekinene. Obusiraamu engeri gye butukunamu okwetukuza yali yanjawulo okwawukanako n'enzikiriza endala gye zaatuniramu okwetukuza. Okwetukuza mu Busiraamu kwayawulibwamu emiteeko ebiri: okwetukuza okutono n'okwetukuza okunene. Akakwakuliza akasooka. Ekyokubiri mu bukwakuliza era obw'eswala twagamba nti istiqbaalu al-qibla. Omuntu bw'abanga agenda okusaala alina okutula mu kiki? Mu kibula. Akokusatu al-ilmu bidukhuli al-waqti. Ateekeddwa okumanya nti ekiseera kikoze eki? Okubanga asaalira mu kiki? Ebyo nno bye twogera biriko obujulizi kuva mu Qur'ani obubiyimirizaawo. Naye okuddayo ku nsonga yaffe njagadde kulaga nti kye tugenda okwogerako kigwa mu bukwakulizo obutuusisa ki? Shekhi mmanyi mu shariya era mu kitabo ekyo mu fiki Islam wa adilatu waliwo kaida egamba malati mu lwajibu illa bihi fahuwa wajib. Ekintu ekitasobola kukolebwa okujjako nga nakyo tusoose kikola nakyo kiba kifuuse kyabwatteeka okukikola tusobole okukola kiri Allah kyaba atulagidde. Kale nno nabwe kityo at-taharatu okwetukuza kyabwatteeka mu Busiraamu. Okwetukuza kyabwatteeka. Naye tugambye nti tahara yo yennyini kyeki? At-taharatu kyebayita tahara, ekigambo tahara an-nadhafa mu lulimi Olwarabu ogamba nti tahara oli ategeera nti obuyonjo. Kasoga nti at-tahara aba ategeerawo nti an-nadhafatu min al-iman. Obuyonjo kya mu buki? Kati ogamba nti tahara oli ategeerawo nti buyonjo. Amma istilaha kyebayita tahara mu bannannyini sharia tugamba nti raf'il hadath ye muntu okwejjako ekizuusi eky'emiteeko ebiri ekinene n'ekitono wa izalatul khabath n'okugjawo obukyafu butereevu. Olwo okwejjako ekizuusi twagambye nti al hadath kitegeeza kizuusi. Ekizuusi nga ki? Twagambye nti ekizuusi kya mirundi ebiri. Ekizuusi ekisooka kye kinene nga janaba, kiba kizuusi ekinene. Janaba kyeki? Janaba kwe kuba nti omuntu yaba yakoze emikolo gy'obufumbo aba amaze okuba nga afuna ekizuusi ekinene butereevu, aba ayingidde mu kizuusi ekinene. Saba Allah amusaasi naye afune ttiimu, musaba Mungu amuwe ttiimu naye gy'asambiramu. Kati bw'abanga omuntu alina ttiimu y'omupiira ye yantegeeza mukyala n'omwami ne bazannya akapiira kaabwe, ateekeddwa okuba nti aba akwatiddwa ekizuusi ekinene.
kati ayina engeri gyakijjako tugenda giraba kati ne wabaawo n'ekizuuso ekitono kwekugwebwako al-asghar kullu ma yakhruju min as-sabilayn buli kyonna ekifuluma mulimu ku makuba abiri shoti kolo oba longo kolo kitwalibwa nti kizuuso kiki abatulaba bagamanyi kwebuzabuza bagamanyi kati bakiyita shoti kolo oba longo kolo abaana baffe babimanyi kati ekimu ku bizuuso ebitono kati ekimu ku bizuuso ebitono oba ku bizuuso ebinene kibeera kimaze okufuuka nti kikakasaako omuntu okuba nga yeeyonja eka tulabe ekitegeeza tutegedde kyetuyita okwetukuza an-nadaafa amma mu istilaaha mu bannanyini fiqhi kwe kuba nti omuntu yejjako ekizuusi au rafu'i al-khabath oba kujjako obukyafu okwejjako buki okwejjako obukyafu kitegeeza nti osobola okuba nga gwe kenyi toliiko kizuusi ne wudhu ogirina okyagirina naye ng'oliko ekikyafu imma ekikyafu ekyo bakijja ku bintu bisatu albadan omubiri athawbu olugoye lw'oyambadde walmakan ebyo bisatu biteekeddwa okuggibwamu obukyafu omubiri tegulina kubaako obukyafu newankubadde gwe wudhu ogirina naye tolina kubanga oliko ekikyafu ku mubiri ate newankubadde omubiri teguliko kikyafu olugoye luteekeddwa okubanga nalwo luki nozola obusiraamu engeri gye bwateeka ennyo essira ku obuyonjo nti hatta newankubadde gwe kennyini oli muyonjo naye ate n'ekifo kirina okuba nga kiyonjo n'omubiri gulina okuba nga muyonjo kyekyo kyetugambye nti rafu'i al-hadath wa izalatu al-khabath kwe kujjawo ekizuusi n'okujjawo obukyafu kati tumaze okutegeera obukyafu buvuddewo alhamdulillah tumaze okubujjawo kyekiddako ekiddako kwe kubeera nti tutegeera biki bye tujjisawo obukyafu amazzi obusiraamu bulina engeri gye bwatunuuliramu amazzi obusiraamu bulina engeri gye bwakola ki gye bwatunuuliramu amazzi awala amazzi ng'amazzi kyekimu ku byengera Allah jalla waala byasinga okuwa abantu ekyo nno nga kyengera ekibuna wa anzalna min as-samaa'i maa'an tahuura twassa okuva mu ggulu amazzi amaki amayonjo kyengera Allah amazzi gava wa Allah gonna getukozesa amazzi gonna agali ku mugongo gw'ensi tugagule gatyo gava wa Mungu terefu amazzi ngeri mukakadde ate fe ng'abantu n'abantu fe twesobyako naye nannyini tutonda yeta tusobyangako sibe kiri ebintu byonna oxygen wabwerere naye muntu munno bamala namukuŋŋaanyaako akatonotono mu ddwaliro amugguza buwanana sibe kiri otuzzi amazzi ga bwerere muntu munno bwamala naafuna engeri gy'agakuŋŋaanyaamu agakuguza buwanana ne buli kyonna omwana Adamu Allah ffe yabituwa bwerere era kyovola nti mulimu aya buli lwemba ntambula bwe nti njeewuunya nnyo Allah yagaa nti inna Allah latifun bi'ibadi Allahu latifun bi'ibadi mazima Allah mukwata mpola wakisanya eri ebitonde bye buli kimu yatuwa kyabwere talina kyatumanyage mulimu ya latif buli kimu buli kyonna tuwa kyabwerere naye okumanya ffe tuli bakambwe eri ffeffe nnyini buli kyosobola okukwata n'okyezza okiguza banno buwanana amazzi obusiraamu bwalabanga amazzi kyabbeeyi era mubitwalibwa nti byabbeeyi bige mazzi omubaka sallallahu alaihi wasallam n'atukubiriza nti n'atugaana okudiibuda amazzi n'atugamba nti al-israfu haramu walaw fi al-bahr okudiibuda kiri haramu newankubadde oli kuki okwonoona amazzi newankubadde oli ku nnyanja ku Victoria tokkirizibwa kudiibuda manyi Sheikh lwaki awo ku mazzi era tutweyanza nnyo kuba mu butuufu essaawa zino nnaku zino abantu gana amazzi gabasumbuwa era ndowooza ogenda gaziyaawo nnyo oba tujja gaziwaawo nnyo mu kubeera nti abamu abeera n'amazzi ne gamubuzaabuza n'agamba gano gali mu wudhu oluusi afune ogundi amazzi ago nga mangi omwana n'agagwamu ow'ewaka oluusi ne gagendamu kyonna
inshallah nsubirira ogenda tabana emiteeko y'amazzi giri mu Busiraamu amazzi bwe gali gatunuulirwa mu Busiraamu mujjeko amazzi okutwalira wamu alina gatunuulirwa mu mbeera zino waliwo gye tuyita almau tahuru amazzi agali tahuru ge galiwaago tahirun fi nafsihi mutahirun li ghayrihi gasobola okutukuza goge gini mayonjo ate gasobola okuyonja gaba mazzi amayonjo ate nga gasobola okukola ki okuyonja amazzi amayonjo nga ate gasobola okuyonja gabako ebitendo bino wammanga gabeera at'ama kawo testi yago esigala nga eri ku butonde bwago ekyokubiri arrihu empunya yago eteekeddwa okusigala nga gakyusa testi awo nga gagenda muteeko omulala gwe tugenda okukola ki ati kyali ku mazzi amayonjo nga ate gasobola okukola ki gemazzi testi yage ne kala enokola ki warrihu n'empunya y'amazzi oliranga empunya ekyuseemu empunya yage ekyuse kati kitegeeza gwe kisebo oba nnyaba bayagala okufuna wudhu amazzi g'ogenda okukozesa gasigadde ku mpunya yago yeeyo kala yago yeeyo testi yago yeeyo oyinza ogenda okutestinga ku mazzi nga gajjudde sukaali gajjudde omunnyo tetukkiriza gafunyisa ki wudhu ntegerekese newankubadde tetugamba nti makyafu naye gaba tegakyafuna ki kubanga tugamba nti gebayita amazzi amayonjo gegasobola okubanga gwennyini mayonjo ate nga gasobola n'okukola ki n'okuyonja ogwe muteeko gusooka omuteeko ogwokubiri getwalisa almau atahir amazzi amayonjo yani tahiru fi nafsihi go genyini mayonjo ghayru mutahhiru li ghayrihi tegasobola kuyonja kiki kirala ogeza nga amazzi ga chai ufumye ka chai ukataddeko amajani kamaze okukola ki gaba mayonjo ete tusobola gakola ki gayonjesa soda mazzi mayonjo ete tusobola mukola ki Sheikh awone ebibuzo bigenda kujja ku mazzi gano ng'agagundi kuba kati olaba amazzi walogana agarinzoli aga ice aga companies abamu bagayonjesa bakola ki n'oluusi agamu gaba n'akawowo akakyuseemu ku mazzi aga bulijjo amazzi gonna enkyuka yaago beba tegajja ku butonde bwago bwennyini famathalan amazzi ga lwenzoli aganywa buli nnyaka awuli akawowo ke akawulijjo akamazzi okujja kola tagamanyidde kati tumugamba agakyali ku butonde bwago okukyukamu aka akatono kagundi ako tekagajja ku buki ubutonde bwago so yajuzu alwudhu bihi wal irtisalu bihi so kayo nawe kityo ogafunisa wuzu noganabisa nsobola okuba nti nagenze mu trip yange amazzi gamuze ne box zange zalwenzo line naba nzinabisa tekina buzibu ekyo kitegerekso manye byebuuze ennaku zino manye abavubuka n'abantu ennaku zino batambula nnyo naye mu ntambula zaabwe baba n'amazzi ne babeera nti bali mu shakka eyo naganega n'amazzi gakunywa nagaguze na ssente kuno sikudibuda sikwonoona gamalanga gasobola okuba nga gakumala naye nekino kikulu tetugakozesa okuggyako nga tewaliiwo kintu kigeetaaga ganywa obanga tetugeetaaga ganywa mathalan betuba tulina bokisi y'amazzi ga lwenzoli naye nga tulina obwetaavu bw'okuganywa tetugafunyisa ate tegerekesa tulina bokisi ya lwenzoli oli naafuna janaba tetumugamba nti ganaabise tumugamba ku bittaka naye njukiza natata wange ye si natata wange eka naye wabeere Makka buli kimu akozesa zamuzamu kyayanywa zamuzamu anaaba zamuzamu wuzu afunisa zamuzamu buli kimu zamuzamu tekirina buzibu bebanga zamuzamu takola ki nga waali amala zamuzamu anaabisibwa zamuzamu afunisibwa wuzu anywebwa tegerekese inshallah so ne wabawo muteeko omulala mu miteeko gy'amazzi gye twayogeddeko twagambye almau najis amazzi amakyafu geego agaguddemu ekintu ekitali kiyonjo ne kikyusa ku bintu ebisatu ku bitendo by'amazzi tegerekese twaga nti ebitendo by'amazzi allawunu attaamu warrihu kala mutereevu empoma empunya singa nga gaggwamu ekintu ekikyafu ne kikyusa ku bimu ku bitende ebisatu amazzi ago gaba gafudde gawedde muzo mathalan singa nga mugwamu
obuchafu bw'omwana mu mazzi tugenda okugawunyako nga gawunya tetugafunyisa wuzu singa gagwamu ne gatawunya naye ne tulaba nga kale ekyuseeko tetugakozesa gaba gafudde tegerekeza naye bawulaba batugamba ti singa amazzi gabeera kullatayini kiki kullatayini mu bipimo bya wano olwaleero Uganda sijja kulimba naye amazzi nga mangi for example nga tanka amazzi ga tanka oli mutuufu ennaku zino tulina bitanka bipipa biki ebiswaringa amazzi bagamba olaba batugamba tegayina kigakyafuwaza ne bagagwamu omusulo gasigala maki ntegerekese illa okujjako singa nga gaba gakyuseeko ku kkala ne begaba mangi nga tegaba gafudde begakyukako ku mpunya gaba gafudde ne bagakyukako ku mpumba nga gaguddemu ekikyafu gaba gakoze eki wabula begaba mangi amazzi ga tanka ne gagwamu for example emmese tegafa ebbanga ligamala nga emmese yo tegugawunyisizza mese eguddemu tugijjamu bujja ne tukola ki netusigala nga tugafunyisa wuzu inshallah taala kyokka ate begaba matono singa egwa mu kidomola tetuddamu kifunyisa wuzu gaba gaweddemu ki wuzu kitegerekese oba nti amazzi kisinzira ku bungi bwago begaba mangi gali gatanka tegaggwamu wuzu begaba matono begakyukako ne begaba tegakyuse kuki kubanga mathalan omwana asobola okufuga mu kidomola omusomo tegusobola guwulira wadde okukola kiwadde ki sibe kiri naye tetukkirizibwa gafunyisa wuzu kuba maki matono kyokka singa abafuuse mu pipa namba tugasigala tugafunyisa ki kuba maki mangi inshallah Sheikh toyanziza nnyo mutuufu obudde butugenze kabatulaba mwina tubebaza ababaddeko nga mutulaba naye nga inshallah leero tunuulidde ku tahara ne tukoma ku kyamazzi inshallah mu episodes eziddako tugenda straight ku wudu kuba Sheikh nalabyo gikonako nti nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallama yakikonako n'agamba omuntu yenna yenna akuuma wudu ye ekitegeeza mukkiriza kuba aba buli ddakiika akola ki afaayo nnyo kukikwatagana n'esswala inshallah taala so Sheikh nsaba mu ddakiika tintini abantu bano basibule inshallah naam pozi kijja okukubiriza abakkiriza nja kubakubiriza nti ebintu bino mubiwulirize kubanga mutuufu egenda kufuuka ujja kigenda kufuuka ekijjawo ebyekwaso byaffe nammwe ebyekwaso byammwe mu maaso ga Allah tabaraka wa taala ekyokubiri okubakubiriza ennyo okufaayo nnyo ku wudu zammwe nabbi saa sallama yatugamba nti nno tanazzahu min albawuli bannange mwewala omusulo fa inna ammata adhaba alqabri minhu ebibonerezo by'omuntu ana ebisinga okuba ebingi bigenda kuva ku musulo muwulirize episode zino tusobole okulaba butebe tusobole okwekeka tuyinza okuba nga tufuna tuba bayonjo nga tugenda kugenda mu maaso g'omutwezi waffe Allah subhanahu wa ta'ala ajazakumullahu khairan. Amin ya rabbi.